Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omwami eyaŋŋambye nti yakwatidde mukyala we mu bwenzi ne yeebuuza nti ddagala ki lisobola omuyamba mukyala we obutaddamu kwenda. N'ambuuza nti kiki ekireetera omukyala oyo okwenda. Ebiseera ebisinga ne bireetera abakyala abo okwenda bintu bitono. Singa onaabo bitereezezza mukyala wo tagenda kuddamu kwenda. Ekyo nkikubuulira kuba ebyenza abakyala abo bintu bitono nnyo ate ng'abaami musobola obbibawa naye lwakuba muli baganiriza temufa ku bakyala bammwe kubeera nga mubawa ebyo ebisobola okubabeezaawo mu bulamu obwa bulijjo. Mwe mumanyi nti omukyala bw'ali ekyemisana n'ekyeggulo nti kiba kiwedde. Nedda, oba ogulira omukyala oyo ekyemisana n'ekyeggulo n'omupangisiriza ennyumba olina okwongerezaako n'ebyo by'aba yeetaaga mu bulamu obwa bulijjo. Nsuubira naawe omwami gwe kennyini yambuuza ekibuuzo kino, nsuubira nkimanyi nti ofuna akadde n'ogendako mu saaluuni ne bakukolako. Kati oba ogendako mu saaluuni kimanyi ne mukyala wo saaluuni aba agyetaaga. Ekirala nsuubira ogula kagoye kimanyi ne mukyala wo naye aba yeetaaga kagoye ako. Kati ebintu ebireetera abakyala abo okwagala abasajja abalala ng'omukyala mufumbo biba bintu bitono by'abanoonya okugeza. Njala owuliriza ebintu bino gw'omwami. Ekisookera ddala temukkiriza bakyala bammwe kukola mubagaana. So jjukira omukyala oyo bw'atandika okukola aba akuwewuddeko ku bintu ebimu. Kati kugeza ng'obugoye obwo bw'aba yeetaaga bajja bwegulira akaviiri obuntuutu obusinga abajja kwefaako abajja kwebeezaawo. Naddala singa aba omukkiriza okukola omulimu ogwo oba tugeze gwe yasomerera oba n'omukolera omulimu gwonna kyandibadde kirungi. Kimanye nti ojja kuba weewuseekokko ku bintu ebimu. Naye buli w'ogaana mukyala wo okukola oba n'ogaana omukolera bizinensi kimanye nti aba yeetaaga ssente. Ekyo nkikubuulira, aba yeetaaga ssente oyo mukyala wo. Ekimutwala okwenda aba anoonya ssente za kugula ebyo bye yeetaaga. Kati abakyala be basinga okwetaaga abo abakyala abafumbo nga temwagala bibawa. Njala owulize bulungi bye bino. Ekisooka omukyala oyo yeetaaga akawale k'omunda. Bw'obeera tomuwadde ssente kagula gwe kirowoozeemu aba anaakaguza ki? Kitegeeza aba alina okweyiya afuba okulaba ng'afuna ssente zigula akawale k'omunda. Omukyala yeetaaga engoye, ate ezo engoye empya eziba ziriko oba ezirabika obulungi bakyala banne zibatera okwambala. Nsuubira ggwe omwami yabuuza ekibuuzo kino, nsuubira nti bw'otambula mu kkubo olina abakyala boolaba nga balabika bulungi nga bawunya obuwoowo bulungi. Kati kimanye nti ne mukyala wo ebyo byennyini by'abeera yeetaaga. Okitegeera? Kati n'olwekyo yeetaaga engoye mu ngeri yonna. Ekyo nkikubuulira ggwe omwami nammwe mwenna abaami abali ku channel yaffe eno Kyayiti. Bw'oba olina omukyala ewaka mukyala wo mufeeko mugulire ebintu ebyo aba byeetaaga oba muwe ssente enkalu yabyegulire. Ekyo nkikubuulira. Kati abakyala beetaaga engoye mu ngeri yonna. Ekirala beetaaga ebizigo. Tajja kugula ka Baby Junior keesiige, nedda. Yeetaaga ebizigo kyagenda okwesiiga nga kigenda mujjanjaba olususu, okumutereeza olususu. Ekyo nkibabuulira. Kati n'olwekyo mukyala wo aba yeetaaga ebizigo olina okumuwa ku ssente abeere ng'afuna ekizigo ekyo kye yeetaaga ekigenda okumulongoosa olususu lwe. Alina okusala ku njala, alina okusiiga enjala oba okusala enjala ze okuzirongoosa. Ekyo ky'omukyala yenna akyetaaga. Ekirala enviiri, alina okukola ku nviiri eza buli kika z'aba asobodde okukola oba z'aba ayagadde. Ekyo nkikubuulira. N'ekirala omukyala we aba yeetaaga kasente kamubeerekokko mu nsawo. Okitegeera? Ebiseera ebisinga singa omukyala obeera omuwa kasente ng'omuwa ssente z'ebyo ebintu bye nkugambye, mukyala wo tajja kwenda. Ekyo nkikubuulira. Tajja kgenda n'abasajja balala kuba abakazi abasinga abafumbo abaagala abasajja abalala ebbali aba anoonya ssente, talina kirala ky'anoonya. Ekyo nkibabuulira. Abakazi abo be mulaba bakyasinza okubeera nga si benzi. Omukyala asobola okubeera ku mwami we omu n'amwekuumira omu bw'ati ekitali ku ffe basajja. Ekyo ndowooza mukitegeera abasajja. Naye omukyala asobola okubeerawo ng'akulina ggwe wekka okumala ebbanga lyonna. Oba omukwano gw'omuwa tegumala ye nga tebimukwatako. Gwe kasita omugulira ekyokulya n'omupangisiriza ennyumba oba n'omuteeka w'abeera n'omuwa ebyo bye yeetaaga, kumulabirira kaviiri, ngoye, kugula kagato, kugula ebintuntu eby'enjawulo ebyo. Omukyala wo n'atasiiba mu siripa. Kati n'olwekyo omukyala oyo ebiseera ebisinga kiba kyangu okugenda n'omusajja omulala oba kiba kyangu okukkiriza omusajja oyo abamukwanya abamusanze mu kkubo. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba nga bakyala bammwe mubawa ku ssente. Abakyala abo tebajja kwenda.
bajja beekuumira. Ekyo kibabuulira kugamba abakyala bamwe mugezeko okulaba nga mubawa akasente. Esente z'oleka ewaka ez'emmere ezo ziba tezimala. Ojja kusanga omusajja nga ewaka ajja kulekawo omutwalo gumu, 15,000, 2,000 kyokka ng'omukyala alina okugulako amanda, aguleko emmere, aguleko enva, aguleko sabbuuni, aguleko sukaali, aguleko ebyokunywera ku caayi, nga ssente tezimala. Nga tasobola kufissaawo z'asobola kuteeka ku luwuzi. Ky'oba olaba nti ajja kunoonya abasajja abalala abajja omuwa 15,000, 2,000, 10,000 ajja genda nabo. Oba okitegeera. Kati n'olwekyo mukyalawo mufeeko, tajja kuddamu kwenda. Mukyala beera ng'omufaako ng'omugulira ebyo bye yeetaaga, muwe ku ssente abeere ng'asobola okwetuusaako ebyo by'asinga okwetaaga. Kyandibadde kikulu mukyalawo mufeeko, fuba okulaba ng'omuwa ku ssente, kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.